Newankubadde olaba obulamu Christine bwali mugwampuliriza n'awandaba. Abasawo bagenda mu maaso okulabika nga bategeeza nti talinaawo buzibu bwonna mulamu tteke. Ekintu gwe oba oli awo ekirabika nga kyeraliikiriza nga kyennyamiza. Nagambye w'omutima omunafu labika nga oba oli awo weesega ebintu bino kubanga bikaabye bitiisa. Abanda bamanya balamusizaako amanya gange nze Nabikolo Christine. Wewa mukwano gwange yonna gy'osinzidde njagala okubuuzaako weebale nnyo weebalire ddala okuva eno labika nga ate ogobera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi era ez'omuggundu yonna gy'osinzidde. Eno e Kampala Media TV twewaayo okulabika nga tujja okutuusaako ensonga ze weetaaga okulabika nga omanya. Oba oli awo oyinza okuba nga ensonga zino zisobola okukukwatako, oba oli awo zirikukwatako, oba oli awo olizimanya ate ne zisobola okulabika nga zikugasa. Mikwano gyaffe abali emitala w'amayanja abali munda mu ggwanga erya Uganda tugamba mukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala okulabika nga mutugoberera. Genda ku www.kampalamediatv.com olabike nga ogoberera enteekateeka ezo nga bwe zitambula yonna gy'osinzidde. Ate ne wano ku mukutu gwaffe kw'otulabira butereevu nkugamba labika nga ate osubscribinga mwana wattu tulabike nga twongera okutuusaako ensonga ze weetaaga yonna gy'osinzidde. Olunaku olwaleero omulabi waffe omulungi njagadde nkuleeteko embeera nga bweri wano munda mu ggwanga erya Uganda we twogera ku bannaffe abagenda mu maaso okulabika nga bakola omulimu ogw'okkuba ekyeyo oba abantu abava wano munda mu ggwanga erya Uganda bwe batyo ne bagenda emitala w'amayanja okwenoonyeza ensimbi. Abantu bano enfunda n'enfunda wazzi wabaawo ebisoomooza ebyenjawulo, wazzi wabaawo okuyita mu buguubi obw'enjawulo era enfunda ez'enjawulo tuze tukutuusaako ensonga okulaga baana battu bano abali ku kyeyo yonna gye bali. Kakati gwe mukwano gwange mwannyinaze muganda wange ali ku kyeyo nkugamba tereza akatebe kubanga oba oli awo weetaaga okumanya ensonga zino, weetaaga okubeera nabyo mu mutwe omanye ebintu nga bwe bigenda okulabika nga bitambula. Olunaku olwaleero tulina mwana muwala Nabikolo Christine. Mukazi wattu bambi yava kuno n'agenda emitala w'amayanja okulabika nga agenda okunoonya ensimbi oba oli awo okusobola okutereeza obulamu bwe obw'omu maaso n'okubuteekerateekera. Naye ate nsobola okuvaawo ne nkutegeeza oba oli awo kye yasuubira si we kiri era ng'obulumi n'ennyiike n'embeera nga bweri yannyiike nnyo. Nkugamba tuwummulamu katono ngenda kuleetera emboozi ya mwana muwala ono ali mu bulumi obutagambika. Yafuna ebirwadde eby'amaanyi ebitiisa wakati ng'ali ku kyeyo. Oba oli awo gwe wenna omuzadde alina omwana eyagenda asuubira okugenda, oba oli awo nammwe mwenna abavunaanyizibwa musobole okulabika nga mutegeera ensonga zino. Nkugamba tovaawo tukomawo kati tukuleetera ensonga zino. Weewaawo tutuuse butereevu nga wenkugambye ono ye mwana muwala Nabikolo Christine gwe tugenda okulabika nga toba oli awo tugobererako mu kaseera kano. Wabula njagala okuwoninga mmwe mwenna abalina emitima oba oli awo emmeme nafunafu ebifaananyi by'oyinza okulaba mu maaso awo bisobola okulabika nga ate oba oli awo bikutiisa. Naye katutandike emboozi yaffe. Maama tusanyusa okukulaba. Nsaba obuuze ku bakulaba obabuulire n'amannya go. Abanda bamanya balamusizaako amanya gange nze Nabikolo Christine. Nabikolo Christine. Owulira otya? Owulira bubi nnyo. Omulabi waffe yandyagadde okulabika nga amanya. Wafuna otya tutandike nga tonnaba kufuluma ggwanga lino. Wafuna otya ekirowoozo ekigamba nti koofulume mu ggwanga ogende oba oli awo osobole okunoonya ensimbi? Kyatandika kitya? Kikye waliko? Olwokuba nti mu ggwanga lyaffe era temuli mirimu njagula nafuna ekirowoozo ne ŋŋamba kagende ebweru. Ojja tunula mu kamera. Kagende ebweru ngiyizeeko eyo nsobole okukyusa obulamu. Nasitula ne ngenda ku kampani esangibwa Omengo
opposite Mengo Hospital. Bagiyita Lukareb Limited. Lukareb Limited. Awo natandikira okugobera ku mpapula zange ezintwala ebweru. Process y'okugoba ku mpapula zino yali etya, wakisanga otya? Kyekyaliwo? Bakugamba batya? Tugamba emirimu gye giri. Yes, empapula ne batandika ozigobako. Naye lwakuba kale twafunamu obuzibu bwa COVID. Omwaka gwe nalina okugenda si gwe nagenda. COVID yajja n'atutuuza ne tutuula. Then omwaka gwa 2021 mu February, yes, lwe nasitula n'engenda Saudi Arabia. N'ogenda mu mwaka gwa 2021 mu mwezi ogwokubiri. Alright, aho wennyini kati woyingira munda mu ggwanga erya Saudi Arabia, omulabi waffe yandyagadde okufuna ekifaananyi kikyosangayo, otuuka otya, embeera ebeera etya? Okusooka embeera teyali nnyangu. Kozi twatuuka ng'era already COVID yali akyaliwo, twatuukira mu quarantine. Naye embeera ya quarantine nayo nga si nnyangu. Teri byakulya. Nakatuukayo nalwala naye nga n'obujjanjabi naweera bwampaka. Bakuwa panado nga n'okukebera tebakukebedde. Wali munda mu ggwanga erya Saudi Arabia? Mu wiiki ezo eza quarantine nalwaliramu. Naye obujjanjabi ng'era tewali. Byampaka. Mpaka kumala kulwala. Okay, kakati mumaze okuva mu quarantine. Tuweemu ku lugendo lw'okutandika okukola. Otandika otya okukola? Kiba kitya? Bakutwala wa? Of course gy'oba olaga batumanyiyo n'okutya oba otya. Nafuna client nengenda nentandika okukola. Client oyo mufuna otya? Company yekuyamba gwe omwenoonyeza? Bajja clients ku accommodation. Ne balondako kuba tubeerawo nga tuli bangi. Alondako gwasiimye. Yes, nakutwala. Ku accommodation eyo okutusigirako ekifaananyi nga ggwe omuntu abaddeko wali munda mu Saudi Arabia, accommodation baana nga bameka ababeerawo? Abaana baba bangi nga bw'okiwulira. Tuva mu quarantine, ova mu quarantine, ositula okugenda mu accommodation. Twagala osigira omulabi ekifaananyi embeera nga bw'eri w'oyogera wali ku accommodation, abaana abaliwo, sooka otusiigira embeera y'ekifaananyi eyo eriwo we mutuuka ku accommodation. Mbeera nga ofuna client? Nedda embeera nga wakatuuka ku accommodation. Tuwe nti nga onogamba nti we nagenda ku ssomero ekyannamukaaka nasanga abaana bwe bati twanya obuugi bwe tuti lwakola ki, kati tusiigire ku mbeera eri ku accommodation awo embeera nga bw'eri. Embeera ku accommodation eriwo si nnungi. Kubanga oluusi n'amazzi tewabeeranga ate nga tuli baana ba buwala. Tuba tetulina bikozesebwa. Jjukira otuukayo nga tolina ssente nti oba osobola okuzikwata ne weegulira ebikozesebwa, nabyo tewabeera. Nga n'amazzi tewali, omwana w'obuwala kitunulemu okubeera ng'omaze ennaku nga tonaabe. Ebyokulya bannange nga nabyo tewali. So nga mubeeno we muba muva ku company babagamba nti emirimu gye giri eyo gibalinze. Gitulinze nga batugambye olina ne client. Naye otuuka nga ba client balina kujja ne batandika kubalondamu bulonzi babasimbyawo layini. Sooka olinde babanga abali ku mirengo gy'ennyaanya nti guno gwe gusinga. Sooka twagala otutangaazeemu awo kiba kityawo ba clients oba bakama bammwe nga bazze okwesiimiramu be beesiimiza. Sooka otuwe ku mbeera eyo. Ba client wajja bamuleetera abawala abawerako. Kati ye n'atunulatunula n'amanyi ono muwanvu sijja mutwala, ono munene nnyo sijja mwetaaga. Amanyisa bona okulondamu ababiri, amanyi n'abalungi. N'agamba oyo muddugavu nnyo ajja kutiisa abaana bange, sijja mutwala. Bagamba nti kubanga alondamu ye gwasiimye, n'alyoka asasula. Omulabi waffe yonna gy'osinzidde osobola okulaba embeera eyo nga bw'etambula eya mwana muwala Nabikolo Christine.
ndowooza bwe twogera ku buddu bajjajjaffe bwe basooka okuyitamu edda okusinziira ku kifaananyi of course kakati nkusiigira ekiri wali munda mu ggwanga erya Saudi Arabia osobolya ddala okulabika nga oba oliawo obuddu bwandibanga ate bwakomawo nga tetumanyi. Christine, kakati ofuna omuntu akusiima tunnyonnyole bwe kyali gwe bakulondamu batya mukama wajja atya? Of course client we yajja bawala be baleeta nalimu nalondamu nze nambuulira ennyumba nga bwe yenkana nambuulira abantu abali mu nnyumba nambuuza onaakola of course ekyali kintu tenali njagala kukola naye n'okukkiriza nakutwala awo we tugenda okwongera okulabika nga tutandikira. Mukama wo amala okutwala twagala otubuulire olunaku lwo olwasooka mu maka gano embeera ogisanga otya, ebintu byali bitya, buli kintu kyali kitya. Twakati tutudde mu mmotoka tutuuse mu maka, siigira omulabye ekifaananyi kyewasanga mu maka. Amaka go gaali manene of course nalina okutya kuba abantu nali sibamanyi nga buli mwa kutunuulira owulira ng'otidde n'okuba bagenda kundya buli tewaba kukyala otuukira otandikirawo okukola. Yes. Tewabambuka bugenyi wano ewaffe mu Buganda nti omugenyi wajja tasiimula tayoza bintu waye tewabaawo byakukyala. Olwatuuka akulagirirawo tandikira ku fridge eyo ekiyungu kirongose bulungi waliwo nawona waddugala n'otandikirawo teberayo ka bugenyi. Of course oba ogenze kukola. Of course oba wagenze kukola ekyo kitegeerekeka era tetusuubirawo nnyo kukusiiga kazigo. Naye emirimu gino ogitandika otya era olunaku lwo olwasooka ogisanga otya? Gyali gikooya kubanga ye abayagala okwesa speed ate nga tobimanyidde. Yes, akulagira guno guli neyeetoolola agenda okudda nga tonagumaliriza n'ayomba. Yes. Obeera mu kutya okolera mu paniki lwa nsonga oba wakatandika. Oyagala kale kumusanyusa naye tebiba byangu. Tebiba byangu. Tusooke tuddeyo ko emabega. Bwe mufuluma okuva mu ggwanga wano mwalinga bameka? Abalinnye ennyonyo genda? Twali abaana nga 40. Nga 40. Omulabi waffe omulungi oba oliawo ffe nga abagenda mu maaso okulabika nga tugoberera ensonga wano munda mu ggwanga erya Uganda kankusiigiremu ekifaananyi ekibaawo. Wano omuntu yenna omukozi nga tannaba kulabika nga ava mu ggwanga waliwo kye tuyita contract. Omuntu oyo gy'asayininga oba gy'agenderako ng'ogamba nti nze Ssemaganda ngenda mu maka bwe gati, ngenda kuweebwa ssente bwe ziti, ngenda kulabika nga nkola ebintu bwe biti. N'olwekyo abantu abava wano wonna ebiseera ebisinga mu makampuni gagamba era gavaawo gamatizza abaana nti mugenda ku assurance. Omulimu weeguli, omulimu ogenda kukola guno, ogenda kufuna ssente bwe ziti, ssente ziri wano zikulukuta nga mata, ogenda kweyagala obugagga ogenda busiibula okole ki obuveemu. Era abantu bano ngamba kampuni ezitwala abaana ebweru ovaayo nga bakuwadde n'ekiwandiiko nti ngenda mu maka bwe gati, katugambe nti ngenda mu maka ga mwami Isima, ogenda kukola bwe biti ne bwe biti era buli kintu kyonna kigenda kubeera bwe kiti. Twagala Christine atubuulire ekintu ekiragibwa wano amakampuni mu ggwanga lya Uganda kubanga obukosi owulidde ku mboozi ye agamba nti bavaayo babagambye emirimu giri ready, ayingira wali munda mu ggwanga erya Saudi Arabia, batuuka ku accommodation babeeraawo babasimbyanga mirengo gya miyembe kulondako guliwa ogusinga okulabikanga mulungi. Teberezaamu omuzadde wazaala omwana wo oba oliawo omusomesezaako ekisoboka naye ate n'agenda ku mawanga ne bamusimbisa layini ne bamupimapima, gw'oli muddugavu, gw'oli muwanvu, gw'olina ekiwago, gwe feesi yo yakula bubi, oyinza okutiisa abaana. Ebintu bino baana bamama baana batata biyinza okuba nga tebiwooma. Kati twagalawo tutandikirawo wennyini Christine atubuulire olw'okubanga bavaayo nga basayinize contract. Ye ku ye kyali kitya era waatuuka wali nsonga ki eyabaawo okulabika nga ate ye tatandikira
ku mulimu gwe yali agenze kukola. Christine, awo wennyini muvaawo nga musayinize contracts, twagala otubuulire gwe ki ekibaawo contract gye wasayininga oba ebipapula bye wasayininga wogenda okukola kiki, kuba of course teri ava wano nti ng'ogenze kireeresi olina ovaawo ng'omanyi ki ky'ogenda okukola. Embeera ogisanga otya era omuntu gwasayininga we watuuka kyekyo kye wasanga ku ground, twagala otutangaazeemu awo. Nga tukyali ku kampani baatugamba muva wano buli omu tumanyi client we gwagenda okukolera era emirimu gye giri client we gyali otuukira wa client. Contract okugisayininga nagisayininga naye baagireeta n'obutagitunula namu saagitunulamu tewasoma kwetegereza nga tebanzikiriza yadde. Aleeta olupapula n'agamba sign here yanguwa neomugamba kansomemu kagamba sinakigenda okusayininga yagamba tewali budde tetulina budde. Of course nalina osayininga. Aba kampuni eyo gyogeddeko Alcareb Limited nasayininga nga sisomye namu nensayininga natwala contract oba gwe otaafaayo okusomamu n'omala gasayininga bannange yagaana. Wamugamba nti kantunulemu mpiseeyiseemu mmanyi kyensayininga naŋŋamba tewali budde siina budde sayininga teekako omukono. Ndowooza osobola okulaba embeera egenda mu maaso okulabika nga happeninga. Kakati nno mmwe abavunaanyizibwa ebitongole ebyenjawulo ebya gavumenti okuli Ministry ya Gender oba ey'ekikula ky'abantu, simanyi oba ensonga zino muzigoberera nga bannansi bwe batuuka ku mawanga ate bafuuka ekitagasa, so nga buvunaanyizibwa bwa gavumenti okulabika nga ekuuma eddembe ly'abannansi ne bali wano munda mu ggwanga erya Uganda oba oliawo ne bafuluma. Y'ensonga etugenzesa mu bitongole byammwe okufuna ebintu nga passport, kubanga muba muvunaanyizibwa ku kintu kyonna ekigenda otubaako okuprocessinga ku wonna gye mututwala wa gye tulaga na buli kintu kyonna kye tulabika nga tugendako. Christine, otuuse mu maka kati olunaku olusooka tuluvuddeko, ebbanga eriddako obulamu obusanga otya? Obulamu tebwali bwangu cause gwasembayo okwebaka ate era gwasooka okuzuukuka esebo okeera n'okola then era n'okwebaka gwasembayo emirimu giba mingi. Nalwalamuko nga nakatandika okukola koze emirimu nali sigimanyidde olwokuba nti mingi. Nalwalamu nenzimba erigere naye byamala nebitoolokoka nga wayiseewo akaseera koze emirimu nali ntandise ogimanyiira. Omanya kyotandikirako nekyosembyayo mala n'omanyiira. Banno bawuliza abamu bawuliza nga maze otuuke wa client. Abamu kale nkusinza nti nali mbaleseewo abatalina internet. Abamu watuuka ekiseera nga n'amasimu bagatujjako nkubanga abaana balinga baloopa nga bakuba amasimu ku kampani eka nga bagamba naye tetulya embeera nga mbi abaana bo bwate tulina bikozesebwa mutuyambe mwogereko n'abantu beeno kati kampani yo okwagala okukuuma ekifaananyi kyayo. Abaana ne basalawo okubajjako amasimu n'asigalirawo ng'essimu tayina nga talina ssimu talina mpuliziganya yonna wasobola nagikwese talina internet oba kati tugeze wifi oba gyasobola okucommunicatinga n'abantu. Ate bwe twogera wali munda mu ggwanga erya Saudi Arabia tewali nti nsuubira si wano nti woogolokokera mu kayumbako genda sanga waliwo mobile money oti omuwe eky'ebitaano oteekeko data ofune. Era oba olina kutumya mukama we akuleetera eddata nkesi nga takuwadde wifi esebo. Kati otandise okukola eby'omusaala tunnyonnyole omusaala gutandika okujja era byali bitya? Nze kampani yange gye nalimu ye yali etusasula mukama wange nga si yampa ssente mu ngalo asooka zitwalayo ku office nezinteerako ku credit card. Yes. Kale bakutandise okuteerako awo osooka otubuuliremu kuba otandise okukola ssente zitandise okugendayo ku akawunti. Zaalinga zijja naye ng'era zirwawo. Otuuka ogenda okwagala osindika ssente ewaka nga ku kadi tekuli ssente. Of course oba olina kwogera ne mukama wo n'omubuuza ssente wazitaddeyo n'akugamba oba tannaba oba nazitaddeyo ate n'okubira ku ofiisi n'ogigamba ssente n'ekugamba lindako. Yes, omusaala gwalwangawo olusi okujja. Gwalwangawo. Kitegeeza kampuni zino
zisobola obusobozi we buli okufuna ssente zo nezoozesaamu ne bakusasula mu kaseera we baagadde. Omaze kulaajana oluusi n'oteeka ebikola ku ttaka n'ogamba sijja kukola njagala ssente nina obuvunaanyizibwa lwaki temumpa ssente zange ne weekalakaasaamu awo kati mukama wo n'ayogerako oba nabo n'abagamba omwana nga takola lwaki temumuwa ssente nze njagala nkolera emirimu gyange kubanga ye mukama wo aba asasula. Nkasi nga yasasudde mulimu abamu nga tebaasasudde oluusi naye nga ate era baba baagala okole ate ofisi toginyumiza mbu ate komewo okole ki ogira okola tujja kusasula. Abalabi baffe ekyo kyekitundu oba oli awo ekisooka mu kufeffetta ensonga zino ez'abankuba kyeyo. Gwe wenna abadde asuubira okuva kuno ogende oba oli awo opakase osaana weetegereze bulungi emboozi eno nga tugitwala mu maaso. Omuzungu alina enjogera egamba nti think twice whenever the deal is too good. Nti lowooza nnyo singa omuntu ajja gy'oli oli nakkubira akasimu nagamba owaaye Augustine nkuwa obukadde 5 nga tonnaba kukyamuka nti mukwano gwange ampa obukadde 5 sooka olowooze obukadde 5 buno buvaawa biki ebigenda okuddirira lwaki abumpa lwaki ekintu kiri bwe kiti n'olwekyo embeera bweti bwefaana ku mikwano gyaffe abagenda okuba ekyeyo. Ekyamazima kiri nti waliwo abafunyeemu era waliwo abakozeeyo obugagga naye ate nga ne pasenteji yaabo abagenze maaso okulabikanga babonaabona oba oliawo nga beevuma obulamu buno yeyinza okulabikanga nnyingi. Kyekitundu kyaffe ekisooka nkugamba ogenda kulabikanga otugoberera mu kitundu kyaffe. Ekyokubiri nga tukutuusaako emboozi ya mwana muwala ate twongere okulabikanga tukuweereza yonna gy'osinzidde.